akikoze okulaba ng'ayingira ebyafaayo. Bulemeezi kugambye final 3 bawangule muziro. Johnson sooka onkula ekyowulira mu mutima munda mulinga gwe. Ekyekisobola nakinyonnyola kuba it's amazing musaidi yange kuba okay bade njagala goolo naye bade suubira kubategera teeba goolo ennungi bwetyo ssebo. Naye muli wasoowulira muna wangula ekikopo kino twaze twewulira tugenda mu maaso nga tweteeseteese bulungi okuva mu quarter finals semi-finals n'abantu betubadde nabo badde batukwatakwata bulungi bale bategeka bulungi ssebo. Mwasanga akaseera sike mwasanga nga mukyali bibinja akaseera ako kaali katya akaseera ke twasanga mu bibinja akabi wali tetulina abawagizi tetulina ssente ate nga ttiimu epafominga bubi nga n'abakoches bagenze twebaza ne bwe Sadiki yatutegeka bulungi mu nsawo yafuna abasambi abasinga obulungi n'abateeka mu ttiimu ya Bulemeezi. Amaanyi gammwe Oyisa Ssenyonga olowooza amaanyi gammwe gabaddewa? Amaanyi gaffe gabadde nnyo mu kusibira omupiira. Era ogenda okwega nga ttiimu yaffe erabika okosindise goolo nga 3 mu mipiira nga 13. Goolo 3 kunya mu mipiira 13 kiba twese ya ttiimu yaffe badde esibira bulungi ate nga tuliko ezaako teeba. Okay, obugambo bwe obusembayo yebaza bana Bulemeezi bibiseefanya Ssaabasajja awangaale yebale kutumbula bitone bya Buganda kutya bitone byaffe nga ffe abavubuka ssebo. Okyeraba kusigala mu masaza oba yaliza omukisa gwonna omungi ofuluma amasaza. Gamba ne nina omukisa okusigala mu masaza nandisigale nesi teguliwo ssebo. Ate lwaki wagenze dda? Nga siibudde mukama wange. Ogenzewa? Ssaabasajja genze ku Jinja North ya Big Ridge. Jinja North? Okay, tukwagaza birungi byerere. Ekyo kyongera okutambula. Obalenga bamukwala abali e Ghana. Tukwagaza birungi byerere. Kale. Bwatyo omusambi Johnson Ssenyonga omusambi alabise obulungi ondako olwaleero omusambi akubye ggoolo eyesalira bwatyo bwasobodde okuba nga ate atutegeeza ebiseera bye eby'omu maaso era mu kututegeeza ebiseera bye atugambye nti amasaza agasiibudde agenze mu Big League mu mpaka eza Big League club ya Jinja North yagenze okuba nga tyasambira akapiira muganda wange. Njagala kwogerako n'omutendesi Ibrahimu Kirya. Omutendesi Ibrahimu Kirya mwina omusajja ono uchumi yoga musajja tali mwangu tona yasinga okumanya ebusiro kwagaana ebyobusiro byalimu ebyobufuzi bingi naye bali badde natukola bulungi twagezako betusobola nebigaana yese. Obulamu obusanze otya Bulemeezi okuva ku quarter final? Bulemeezi obulamu bubadde buzibu kubanga babadde baavu akakiiko nga tebalina ssente naye tulwanye ne tuwangula so ebirala najja kujja bikugamba era kale tweyaseeke. Aya. Emmeera yeeyo gy'olaba omulungi alaba bibesere fayina abagamba amasanyu amangi gaaleka emmese obuwulu abe Bulemeezi singa kibadde perimeter fence yaffe nga naffe wankulukuku badde bajja gimenya amasanyu age gabatta era ndozolaba ebiyitiro ebalina okunabuga nti kye balina okuzimba kugabirako ebirabo abagai ti Africa lukirinyeko nga n'omugenyi omutula nakola ki tannakirinyako era olaba kyali masanyu mangi nnyo abasajja abo vibe gye bazze nayo. Adamu tuwogere mazima abasajja be Bulemeezi obadde ku kisaawe oyinza obutaba wa kikopo kino naye ng'abawagizi baabwe Bulemeezi emmere wanogira nawe gyetabi nti abasajja ba Bulemeezi naye n'obwedda abalimu nga bakulaga bo bekkiririzaamu ekyo kina ekiyambire ku bazannyi baabwe nabo okufuna biriifu nga omwana mulenzi Ssenyonga bw'ayogedde. Bulemeezi kye yasooka okukola yasooka n'ekusayiningako Kikirya. Eyo yali wini yasookera ddala. Abaluzingi coach ye abaana bonna bogezi. Egwera mu kisaawe egomba tiimu gomba abazannyi n'abakochi nono coach Felix Sekabuuza loza oh my god bakutuse emitima naye nga tebafuza nga temufaayo mugenda kufuna mira tugende maaso. Wini yasookera ddala ya tiimu y'abanafu aba Bulemeezi kwali kusayininga kochi Kirya. Kochi Kirya timu neba tene yadde 10 asobola basambisa omupiira ate ne musambanga we mwino sambanga babawadde akawumbi. I know. Timu eno half time wegweredde kibadde kizibu nnyo okubaako wogibalira nti eyinza kyeyinza okukola kuba eraze nti nno yo esiitinze back naye second half wetandise
tubadde tunyumyamu wano ne tulaba ng'omudigido gweyongedde mu kujja mu maaso ku ttiimu y'abanaffe Ababulemeezi. Confidence erinye of course confidence ekuze ate ne tulaba abanaffe abagomba nti endowooza yaabwe esigadde ku kyasoose mu half time. Basambi badde basimula emipiira batalina gisimula, okupasinga kugenze ne kusukka nga naye kuli mu hafu yaabwe. Banaffe Ababulemeezi omusambi Masembe George era yeeyolese nti nno ddala musajja namuziga y'amaanyi nnyo mu ttiimu yaabwe. Bwe baba tebalina mupiira movements ze ate bwe bafuna omupiira alaga nti nno ali ambitious, ayagala kulaba nga ttiimu abaako kyagifunira ekyenjawulo. Omupiira agisimula nnyo, waliwo ne wotuuse n'oŋŋamba nti naye ono ng'asimula nnyo. Ne tugamba naye okusimula kwe kulina purpose, anoonyeza ttiimu y'eggoolo. Era n'omusambi Johnson oyo gwe twayogeddeko nga geemu tennatandika, ne tugamba asobola okucreatinga something out of nothing. Akyolese bulungi, akubye eggoolo ebadde ennungi, ggoolo etatera kuteebwa ku mpaka, etatera kuteebwa ku mutendera nga guno, naddala omutendera ogw'akamalirizo. Amenye n'agumiikiriza n'asenda Babaka ng'obwe daraja bw'ayogera, babadde bonna bamuwadde meters nnyingi nnyo nga kitwala musambi atali wanjawulo obutakuba mupiira. Mwebaza olw'okuba nti nalowoozezza nga wabadde alina olowooza mu budde obwo, era ttiimu ye n'agiwa ekikopo. mungeri faanako bwe. Okay, bangi abalabye omupiira guno bannaffe bali South Africa, Jajja Buru wa Sports mutereevu nnyo mu ssaza lya Cape Town agayo babaddeko nga balaba bulungi nnyo. Mukwano gwaffe Najibu Bali